amannya nziwamala ddala busa master wa Ebya Secondary School. Okay. Corona abamasomero abayisizza atya ne okwakulizo gavumenti yabateekako ngeri ebitongole ebirala atukosezaamu naye era tuteekeddwa okutambuliramu n'embeera eriwo kubanga n'eggwanga ekintu kigasira nga kigenda mu maaso corona waali oba taliiwo naye nga tugezezzaako kubanga tutambula kuba bemujjidde sini eyokuna nga bali mu kaseera kakola bibuuzo ng'ate tulindiridde tuteekateeka n'ab'emikaaga sini ey'omukaaga naye bengitandika shaka embeera gundi mukwasiza mutya sanitization simanyi biki abaana bo obutakwatibwa corona mukikoze mutya kyetwasuukira ddala okussa mu nkola kubanga amateeka minisitule oba ekitongole ky'ebyobulamu ekyalamita okuba nti tuggulawo tugassa mu nkola kunaaba mu ngalo buli kiseera kusaako mu masiki era n'akangi kaliwo lwakuba zetaddeko bw'olina ate manja gampulike bulungi sanitizer wekali tugezaako okussa mu nkola ebiragiro bya minisitule ebyobulamu kikosaamu naye era okutangira obulwadde kyekyetaagisa okuteekebwa mu nkola kubanga bagamba nti okugemesa kusinga okujjanjaba kati obulumi bwe tuyinza oyita mu butono nnyo okugema okusinga buyinza okussa mu kujjanjaba. Ebya Secondary School tusangibwa mu Kawempe era ndowooza mu constituency Honorable Ssegirinya gy'atwala bajyakutumbula. Ebya yatandika mu 1995 era emaze ebbanga lya myaka egenda myaka 26 era tulina center number mazeewo emyaka egiwerako tuzuukulira ddala nga 3 era tusangibwa mu Kawempe. Honorable Ssegirinya awo ojjukira ali nti kuba ekyamazima amatuufu nze nga nzikangambe wano mpeereza okumala ebbanga lya mwaka kati Ssegirinya mba atudde mu records yaliwo mu senior 5 senior 6 yali 2 okusinziira ku records. Okay. Ssegirinya ono kitegeeza yasomera wano si kyotegeeza yasomerawo Kobe ng'asomerawo actually 28 koza ni kubisatira 28. Ssegirinya yatuulira wano ebibuuzo mu records nakebedde kuba nalabye ebigenda mu maaso nawalirizibwa okwekebejja mu records zaffe mbadde sinnalaba yatuulirawo. Kikyolaba abantu ekyendaba nti yasomerawo ekyendaba nti yasomerawo books mwali senior 5 senior 6 senior 6 teyagituulira wano yagituulira wano sinnalaba nti sinnalafuna records zingakasa yatuulirawo naye nga nkyagezaako era okwongera okukebera. So yajoyininga wano ku senior 5 yajoyininga wano senior 5 naye senior 6 records ziraga nti tatuulirangako ku Ebya. Sigambye ziraga nti tatuulirangawo mu yenna akafuna mbadde sinnalaba nti ali omu mu abo abatuulirawo naye nkyayongera okukola ki okwetegereza kubanga waliwo ekiwandiiko ekitambula ku social media ekigamba nti candidate center number U0053 stroke 054 ekya 2007 yali Nampi Masaala ate nga yatuulira Mengo Secondary not Ssegirinya Richard owa Ebya Secondary. Kituufu ekyo si kituufu ye center number yammwe eri ki tugitegeere. Ekituufu kiri nti center number yaffe eri U1549 U1549 si teri U00 kati gyonsomedde center number si ya Ebya eyawa Ebya
eya wano center number yaffe eri U1549 kubanga kati ne senior 6 era center number yemu kitegeeza teyatuulira si yawa kati kyesiwaako obujulizi ku kyo oba empapula ezikingana kituufu ze yakozesa ekyo balabe bavunaanyizibwako okuba obukakafu naye kyensobola okugamba nti kuba kati ebyo bye bitambula si kyama center number yaffe eri ku bisenge by'essomero buli wamu tetugikweka eri U1549 kitegeeza nti bwe kibanga ewange kupimba secondary school eya U0053 awo abansingako bajja kukola okunoonyereza bali kupimba seeyo eriwa naye ng'eyawano eri U1549 amanya n'akakendabye mbadde neetegereza aka box number era eyaffe eri 1173 kati ekibanga bye birabikiddeko byebisomo biryamuwa naye bwebanga si byebyo kitegeeza asobola okubanga ye nga ye alina obukakafu obusingawo bwasobola okuba eggwanga naye nga ffe ng'essomero kyetusobola okwogera general paper history yafuna 5 economics nafuna B entrepreneurship nafuna C Christian nafuna B bwati mulina ku results z'omukulu ndowooza ekintu kizzeemu kuba results ezitambula ku social media zetulina nga mmaze okutegeeza nti center number mpozi okutegeeza okwongera okulambulamu katono result slip egirako kye tuyita index number index number erina block esooka eya center number ne personal number ey'omwezi nti center number abayizi bonna abeera batudde omwaka oba basobola ogisharinga emabegako bikyali naye kati tugidisclosinga then personal number tesobola beera shared koga omwaka webakola ki webatuula kati ebyo bibiri personal number ne center number ekola index number kati index number eri ku results ezo eziri mu saturation bweba teraga U1549 kitegeeza nti fenga essomero tetuvunaanyizibwa okuwa authenticity eya results saturation kyensobola okugamba ekyo bwe yalinga wano yali gyesalinga mannya ki because kati abantu bali confused tebategeera ye Richard ye Muhammad yali mannya ki amatuufu kyensobola okwogera nti Ssegirinya Richard ye muyizi waffe gwe twalina naye nafunako okutegeezebwa mbu kuba saalabako n'amaaso gange nti yakyusa amannya mu mateeka era n'afuuka Ssegirinya Muhammad kyensobola okwogera oluvannyuma naye nga yabeera wano twali tusinga mumanya nga Ssegirinya Richard ne mu mateeka ategeezebwa nti yakyusa amannya n'afuuka Ssegirinya Muhammad so kitegeeza bwe yava wano temwategeera we yatuulira watuufu ngenda kwongera okukola okunoonyereza kuba nange sijja kugamba nti mmanyi buli kimu naye mpaako ekyo kyensuubira nti kyekiri mu likodi zaffe bwe yava wano ebyaddako nga nsobola kubanga njogerako kuba sibimanyi omuntu okwerimbika ku ssomero ly'ataasomerako oba bintu nge bino kiba impersonation eno ebeera mu mateeka bwe mbadde neetegereza ekintu kya Ssegirinya interpretation yakyo bwe kibanga ddala kiti oba tetunawuliza ku saidi ye kyavudde ekola ki kubavuna kyayogera naye nga nze nga ku lwange ndowooza nti bwe kibanga ddala kituufu kyekyo kibaamu engeri ya forgery kuba kati bwe tujjayo concept ya impersonation naye nza okubanga ensikayo
lwakuba tevaayo bulungi nti gundi eraze erimanya ge, pasipa eraze erimanya ge, eraze nti erimanya ga Pimbasi ng'essomero, kyokka ate ekyo ekiraga nti n'akafaananyi akaliko ndaba kake. Kakati ate bwe kijjira mu mbeera ey'okuba nti index number eriko ya muntu mulala, ndaba nga fojjale n'oba oli awo amateeka gasobola okukola okulamula kwago. We yasomera wano kuba nze Honorable Ssegirinya nagezezzaako nnyo okumanya ebyafaayo bye ng'akyali wano. Saafuna mukisa kugabana n'ekiseera nti we yabeerawo nze ate saakola ki saaliwo, naye nga buli omu agamba nti yali mukulembeze ng'ate yalina ambitions ez'ofuna, yalina ebiruubirirwa ebyokufuuka omukulembeze era avuganya okuba head prefect, yali head boy wano. So yaliko mu bifo ebyokuweereza mu bukulembeze okuviira ddala wano okusomero. Muganda wange Ssegirinya, okusookera ddala okuba nti kyenyinza okugamba nti mu kiseera kino yeetaaga okuvaayo ko kinandiise clearing the air, okutegeeza eggwanga oba ddala kituufu ebiyitiŋŋana ku bigatta bantu byebyo ebituufu. Yeetaaga okuvaayo clear the air, kyenyinza okugamba. Ekyokubiri, bwe kiba nga kituufu omuntu asobya tondera eggwanga, kitwandiise repenting the sin ng'omuntu, era bwe kiba si kituufu tegeeza awo. Naye kyemmanyi musajja mugezi nnyo, asobola okuba nga naye akirowoozaako era ajja kukola, ajja kureacting accordingly. Naye nga nze ndowooza nti bwe kiba nga ddala kituufu nga bwe kiri, kiba kikyamu, naye ng'omuntu aba asaana abeera etondera eggwanga oba kati ebyobufuzi bwe kibeera kiba kikola ki kisoboka, naye ng'alina okuba etondera eggwanga. Ffe ngaffe ng'essomero tetuwa nnyo bujulizi gamba nti Pimbasi eno gy'ategeeza. Nze olwalabye center number ne box number ne nga ayinza oba tategeeza Pimbasi eno. Nubwo okuba nti ayinza okuba engeri kiki nti agirifaalingako nnyo nga we yasomera. Ate nammwe nga mwamulina. Kyekikuliyetingawo that benefit of doubt nti yali wano kati awo ensobi weeri mu records nti Pimbasi tegaba pasilifu eriko center number etali U1549. Nga Pimbasi tekugigaba etaliiko U1549. So tegaba eriko U00 si gyegaba. Tegaba eriko U0053 eyo si ye Pimbasi ye Kawempe. N'olwokuba nti yasomera wano tumwenyumirizaamu nga Obi waffe, Obi w'essomero, era nze mbadde ntera omukozesanga ekyokulabirako eri abaana abasomerawo nti twalinawo Ssegirinya nga mumalirivu, kati MP olw'okuba bamumanyi nga twagala baddemu ki essuubi, naye nga kati ebyo ebiyitiŋŋana obutuufu bwabyo ye yasinga okumanya ekiriwo. Nze ndowooza ajja kuvaayo mu kiseera ekituufu awe endowooza y'eggwanga. Nze kyenyinza okwogerako nti buli muntu yenna awulira Pimbasi eweereza ebbanga ddene, abantu bangi bayitiddewo era abakulembeze. Embeera bweti bwebanga ebaddewo kikoze bulungi nti muzze ne mufuna okukola ki okutegeera ekituufu, era mu ngeri emu oba endala kiyinza okulowoozesa abantu nti kitukosezza, naye nga nze ndowooza ffe bwe tuli okulaga ggwanga kituufu siraba ngeri yonna gye tukoseddwa. Kiri ku ye ng'omuntu, kiri ku ye. Honorable ye bw'anaabazze kuba atera okujja, bw'anaabazze era tujasobola okubaako engeri gye tuyambagana naye, tujja muyamba bw'abazze
nga yeetaaga obuyambi bwaffe. Kyensobola okugamba bannabyabufuzi nti waliwo enjogera egamba politics zeddateggera. Nenze ndowooza tusinge kulembeza kyakubeereza n'okubeera abakulembeze. Waliwo enjawulo wakati wa leadership ne politics. Ffe nga abantu tuba nga tukutaddemu obwesige tugaa nti oyo gwe twagala okusinziira ku ebyoze ng'otusuubiza tusuubira okuweereza obulungi. Ekirala kyenyinza okwogerako nti buli muntu yenna agenda mu kifo ekyobuvunaanyizibwa oba ekyobukulembeze tumusuubira okulekawo omukululo era tumusuubira okubeera ekyokulabirako. Ensobi kituufu zikolebwa naye buli ensobi ebaawo esobola okubeera ng'egonjoolwa, era tusaba nti yenna alowooza oba ogenda wa mu bukulembeze agezeeko okuba omwesimbu, ageze okubeera ow'amazima, kirina okulabikira mu mbeera nti oba oli awo abantu kyebabeera bakulabyemu oluvannyuma kiyinza oluba nti si kyoli. So tulowooze kulekawo omukululo n'okuweereza obulungi n'okuweereza n'amazima n'obwenkanya nga wandyagadde oba obuddewo n'oli alabire ku gwabeeraze enjigerevve etugezeeko kinyala okwogera. Ate mu mbeera eyo kati eyitiŋŋana eriwo buli oluusi omuntu asikirizibwa aba alina kyagala otuukako naye nga nze ndowooza tekinnabeera nnyo kikeerezi kulaba nga ekiba nga kituufu omuntu oddayo n'okola ki n'osoma ate era abantu oba beetondedde nga kibaddewo era mumanyi basobola okussaamu obwesige oba oli awo n'okola ki. Nange mbeebaza okuba nti musobodde okujja mutunde eddala ekituufu era ddala kusomero. Essomero lino lisomesa biki ebituufu? Honorable Ssegirinya agambye yasoma kulaali bwe yasomanga yasaluna. Kituufu waliwo secular ne theology. Secular bino ebyoluzungu ebiri era bye senior yaffe yonna ebigwetudde kyokka era ne theology nayo weeri. Kati yasoma yasaluna kituufu saidi ya theology naye nga ne bino nabyo yabisoma.